Yes, good evening, good afternoon. Buli omu oli. Dear Ugandans, obadde okimanyi by law bw'oba ogoberera political party nga ogendedde ku slogani yaabwe yeekusise naye nga togifunamu, obadde okimanyi osobola ogiwaabira. Ng'ogiwaabira ki? Bakozeseza slogani ekubuzaabuzizza n'ekuwamba amagezi n'ogigoberera n'ogiwagira naye nga kyetegeeza tokifunyeemu. Batono nnyo abayinza okitegeera. Tulaba NRM under Museveni nga batera nnyo okukozesa slogan eno, peace, unity and prosperity for all, ekitegeeza emirembe, obwegassi n'okugaggawala kwa buli omu. Naye in actual sense wali okyetegerezaako bantu babale be bagaggawala, gwamugoberera mwabagoberera ekyo eva mbeera mu bwavu. Unity ddala mu Uganda mulimu unity nga NRM kennyini yeteekamu ssente okwawulayawula mu mawanga n'abantu. Peace mu Uganda mulimu emirembe, abasinga balimitinga emirembe ku kubulwawo amasasi agavuga buli kaseera. No, emirembe migazi, okutandikira ku mmere gy'olya mirembe, embeera y'obulamu bwo mirembe, ensawo yo mirembe, as in your income and your expenditure erina okubaamu emirembe. Naye mu Uganda mwekiri no. Nga nkugamba osobola okulopa NRM mu kooti singa gavumenti etegeerekeka n'obakaka ne bakikutuusaako. Nga nkuwa case reference, eva ezo slogan bazireeta ku advertisinga product yaabwe, kati nga product gye bayita NRM ekozesezza nnyo colors ez'enjawulo ezisikiriza ne slogans ezisikiriza. Nga nkoze case reference ku case emu eyali mu kooti e Bulaaya. Waliwo omukyala eyali alina obuzibu, complications mu bulamu bwe. Omusawo n'amurecommending obutaddamu kulya muzigo gwonna gulimu fats. As a matter of fact, yagenda mu supermarket n'ashoppinga n'alabako omuzigo, katugezese oba Johnson light oba omuzigo nguyite ntya, oba tugambe light butter. Omukyala oyo n'abeera ng'akonsuminga omuzigo ogwo, naye ekigambo kye yasoma light kye kyamuguzisa. Within a period of few weeks yagenda okulaba omuntu eyali ku diet ey'okontrolinga omubiri gwe, yagenda okulaba ng'agejjulukuka. Bwe yagenda mu ddwaliro omusawo n'amukebera n'amugamba obadde okozesa product erimu fats ze naggaana. Omukazi n'akwata ekikebe eky'omuzigo ogwo n'akitwala mu kooti. N'agamba kooti, eno kampuni y'omuzigo yannimba, yaŋŋamba endiisa omuzigo oguli light ogutaliimu fats yadde, naye bye bino ebizibu byenfunye mu mubiri gwange, nsaba kundiyirira. Kampani teyali mbi, n'ereeta looya waayo. Looya waayo ya outsmartinga kooti n'omukyala. Yamugamba ekikebe kiriwo eky'omuzigo ogwo. Ekikebe n'akikwata. Looya n'agamba njagala okiwanike mu bbanga. Ekikebe kiwaze nakyo. Omukyala n'akiwanika. N'amalayo eddakiika nga 2. Omusajja n'amugamba, looya n'amugamba, owulira ng'ekyo ekikebe kizitowa? Mbu nedda kiweewufu. N'amugamba kati kampani yange gye mpolereza yawandiikako light ng'etegeeza ekikebe kiweewufu.
tekizitowa okiwulidde kizitowa kilo nga 5 bunedda kizitowa grams meka mune grams 2 teziwera kiweefu nnyo lawyer n'agamba sina kirala kyakwogera mu kumaliriza omukazi ne bamusalira omusango nga alina okupeyinga damages zaakoledde kampani mb'okwonoona erinnya lya kampuni ng'alina okusasula ne ssente kampani zeeyonoonye mu kuwoza ogwo omusango n'obudde bwa kampuni kimu kyo kyentegeeza twegenderezenga nnyo adverts ze batuteerako naddala mu bibiina by'obufuzi ebyo naddala mu makampuni naddala mu buli kimu yes tezandibadde mbi singa zituukiriza kye za advertising kati NRM ebbanga lyonna ejjegamba peace unity and prosperity for all naye teweebuuzanga are you among the for all okugagawala kwa bonna oli omu ku bonna bwezira mu kwetegereza ensonga ndabira ddala nga NRM kye yali etegeeza okugaggawala eri abo ab'ekinywi kyabwe bonna okugaggawaza famire yaabwe yonna bonna abafamire yaabwe okugaggawala okugatta famire zaabwe ab'eŋŋanda n'ab'emikwano oba okutondawo emirembe eri famire zaabwe ab'eŋŋanda n'emikwano NRM tekirowoozangako tekikolanga ng'ekikola ku lwa munnayuganda ng'owaawamu waabula okusinziira ku bikolwa byayo okusinziira ku biruubirirwa byayo okusinziira ku kye tulabako olwaleero ekitannyonnyolwa tulaba famire yaabwe buli kitongole kya gavumenti be bakirimu mu magye be balimu mu buli kimu be balimu ebizimbe mu kibuga bokka be balimu kati gw'owagira n'omuwa akaluluko ng'osuubira mbu advert gyakuteereddewo egasa ggwe kumbe tomalanga budde n'obuuza prosperity for all baani be yali ategeeza kubanga bw'ogezaako okukiwakanya ng'olaba tekikolera agufuula musango so tuyige okugoberera slogan oba beera mu political party yonna yonna ng'eddoboozi lyo liwulirwa ng'eddoboozi lyo litwalibwa ng'ekyomuwendo okusinga okubeera mu political party ng'ogoberera lwa slogan ng'ekyokulabirako ate kye bakuwa nga beewaabwe bennyini be bali obulungi gw'oli bubi nga gwe bakukozesa bukozesa nga mpiki ya byabufuzi so the slogan peace unity and prosperity for all belongs to the Museveni family only. Friends, family and in-laws tekikwatagana na bannayuganda bonna akiwakanya mbuulira atali mu kinywi kyabwe atali mu famire yaabwe atali mu kodomi waabwe ani ali obulungi nga ne bana abalala ab'ebweru be tulabanga abali obulungi they are used as puppets they are used as servants nga in actual sense the owner oba the owners bw'obanoonyereza the same family so munnayuganda manya woogwa manya ekikugattako manya ekijja okutwala mu maaso okusinga okuwagira ensonga z'abali ezikukakkanya emyaka gyonna ku lwa Katonda n'ensi yange.